butakula na butasoma. Byabufuzi butakula na butasoma bitya. Ebyo byonna bye balwanagana tebyandibaddewo singa bonna babadde bantu bakulu ate nga balengerera wala. Pallaso n'ali NSK. Kubanga mu violence tewaba muwanguzi. Teri muntu akozesa violence. Gwe nalinda byawangudde naawe emala nekola ki? Nekulya. NSK abadde alina omukisa abantu bafuna emikisa naye ne gibayita mu ngalo ate Katonda tagaba mukisa gwakubiri. Okuba nti oli muvubuka muto nga wali makanika n'ojjubira n'obugagga bwe butyo olina emmotoka bwe zityo oyingiza ssente bwe zityo n'otuuka ate n'obeera mu bintu byendaba nti biyinza okuba tebimukolera. Ekyokusaba justice ebeera either way. If you really want justice, you must also give others justice. But you'll open up a Pandora's box. Oyinza okubanga Pallaso tebannamusibanga bayamba. Tuba musiba bagenda baba setinze presidency eyinza okukusibya. Kubanga Pallaso bwagenda munda. Pallaso nakola ki? Nayingirayo. That will be the downfall of alien skin if he doesn't know let me help him. He has influence. Aina nyimba. Aina nyimba. Era kimanyira okubuuza nti amanyi gasahagaliwa. Aina nyimba. He has music. Ugandans will support you as long as what you are selling to them is valuable. Nga kirimu ku magezi. Ino oluyimba lwe lwensinga okwagala baluyita kunya. Kunya. Kwagala nnyo kaddiya. Kunya. Oluyimba olwo tulukwanideko abaana. Kunya. Kyogamba abaana bakkiriza nnyo ku luyimba olwo. Nkuyingira naawe olaba era n'oyingira. Naye neyo mweri. Teriimu. Lagadde mukwano gwange. Myaka 37 ejyalwa gaddi nema. N'abantu 337 ekyo kyokka. NRM eweza 39 yaweza 37 lwaki yabigase n'amefu. Era ngame nti bane enja tugenda mu mefu gate go tusuze mu dance. Ate bonna bali mu 37. Ekyokubiri bukopi. Lagadde tata sente. Anko mugumu. Yayagala okusolooza, yayagala okuyimba, yayagala akole banga yekutene video. Obwedda bwava ku stage bwakwata bwati. Nobwe MC yabukoze. Lagadde nze namugirako. Si mugumu mulwadde. Lagadde tasobola kuwa wadde ekikumu. Ekyo kyokka. You can't be everything. Gwe promoter, gwe MC. N'okulanga so yajerangira. Gabana eno gyendi. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Kale kusema official najjo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifanagana ko bweziti inajjo wangaira mu bitundu byensi nkubuuzaako nenkwebaza okubeera nga atotwegasseeko n'olunaku olwaleero wiki mpya ate nga ye week esembayo tubeere nga tuggalawo January
nga tuggalawo guno omwezi tulina okuzza abaana ku masomero n'ebirala bingi nnyo ebirimu naye otuyingira February teweerabira. Honorable Geoffrey Rutaya alina concert yawo ku Valentine's Day nga 14 ali ku Sheraton Gardens. Emitwalo gigenda kubeera 15 tebbe egenda baya bukadde 3 mugende naye mumbeere nga mumuwagira. Abakyala nja kubategeezaako ku syrup yammwe bagita Solange women syrup. Bw'oba ng'oli mu pizizo ekuyambako okwewala cramps oba pain eyo gye mufuna nga muli mu nsonga. Kale genda mu drug shops oba mu supermarkets obeere nga ate ogifuna naawe obweru w'eggwanga osobola okuba nga ogituma omuntu n'abeera nga agikola ki agikuleetera. Tuli mu kuzzaayo baana ku ssomero Brain Parents Day and Boarding Primary School eri ku Kalanga awo bawe abaana babeere nga baba kusomeseza abo nno be baasomesa Kabaka Mwanga era yakoze bulungi. So naawe omuzadde ali eyo osobola okuba nga ate obawa omwana ne bamukusomeseza. Balina enkola gye bagamba nti nno osobola okubawa omwana abali ku kyeyo ne babeera naye omwaka mulamba then n'omwana omwaka nga guweddeko ekifo kyabwe kirungi nnyo omwana ajja kubeera nga ate akuliramu ate bulungi nnyo nga tewali kitu kimutuuseeko kyonna. Kale abanaffe aba Uganda National Lotteries abakutegeeza nti nno genda mu maaso okubeera nga ate ozannya emizannyo gyabwe egy'enjawulo gye balina ate owangule n'okuwangula. Tulina Landuna Cash Striker, tulina Mr Chicken n'endala nnyingi nnyo. Kale genda bugenzi ku www.ugandanationallotteries.go.ug okusobola okubeera nga ate ozannya ate n'okuwangula owangule mu mbeera efaanaganirako ddala bw'etyo. Lemfi batambuza ssente bazijja mu ggwanga erya Canada, Bungereza ne mu America nga bazireeta mu Uganda. Exchange rate zaabwe ziri wansi ddala ate nga basindikira bwerere ssente zaabwe. Ali bakutegeeza nti singa ggwe asindika ssente osindika omulundi ogusookera ddala ng'okozesa koodi ya SAYMO SAYMORE ogenda kufuna bonus oba cashback ya 30% ku ssente z'onaaba osindise. As usual on a Monday mbeera ne Junior wano ne tubaako ebyenjawulo bye tunyumyamu ate tusobola okutandika wiiki mu ngeri ey'enjawulo. Junior ogamba otya? Ndi musanyufu nnyo okubeera wano ku SAYMO Official. Buli lwa Monday mbeerako wano ne tubaako ensonga ze tunyumyamu ze tukaanya n'okwogera ebyo biba bikoze amawulire mu wiiki yonna era ne bazannya abalabi ba SAYMO Official ababeerayo ne batulaba abatuwa obulango n'abo abatakkiriziganya nabyo tubatwogedde n'abakkiriziganya nabyo bonna tubeebaza okutwaliza ewamu. Okay. Kale wiiki ebadde etya? Wiiki yange tebadde mbi. In fact yeno wiiki ewedde wesitalina nnyo kyenkoze okuggyako okutuula ewange neneewa emirembe n'okwongera okukola ebyo ebyenkwatako. Totambudde? Wiiki ewedde saakitegeera bulungi. Omanyi SAYMO kati bwe nyenze enkula ntegedde kye bayita having peace. Having peace. Everything. Omwaka guno bwe gwali gutandika ezimu ku resolution zange za kubeera nnyo ewange nga ndowooza ki ekiddako mu bulamu bwange. Kwerowoozaako gwe ng'omuntu. Kyensinga okukola nakwerabirira. Manye ebintu byonna tubikole naye tulina okubeera balamu. Ebintu byonna tubikole, you must keep your body in shape. Weerabirire, lya, nywa, have time for yourself. Ebintu by'ensi eno tubeera ne stress, tubeera n'ebitusumbuwa, abantu ne batulumya emitwe just because tulemeddwa okusalawo ekintu ekyo nti eddembe ffe abalina okulyewo. Tulema okumanya nti ffe tulina okwewa eddembe. Onaatandika rutiini n'ova ku mulimu n'odda ewuwo n'ova ku mulimu n'odda ewuwo ojja kwewala ebintu bingi. Because buli wobeera ennyo mu bantu n'ebizibu bikweyongera. Obuzibu bw'abantu. Ebiseera ebimu olina okitegeera nti buli ali ku nsi si ggwe alina omuyamba. Wowe olina okutegeera nti ono ayinza kuba alina ekizibu naye sinze nnina omukola ki. Kyobula abasumba babuulira enjiri n'osanga kyaki abazirimu tebenkanankana. Waliwo abasumba nga balina abantu bangi. Naye nga bonna babuulira ki n'osanga kyaki ate ng'erimu abantu batono. Kubanga ne Holy Spirit n'amafuta tegakyusa. Si buli omuntu aliko amafuta asobola okukukyusa. Waliwo abantu nga Junior ne bwe njogera ebirimu amagezi era bajja kunvuma.
naye ng'ate balina omulala bo ate gwe balaba naye gwe baategeerera naye gwe baategeera kati ensi bw'eri kitegeera si buli nti alina ekizibu gwe alina omuyamba kati n'olwekyo okolako ky'osobodde ebisigadde obikole ki obikwase Katonda. Gwe tutandikidde onsambiza nze oli mu kulaba aba M23 abazzeemu okwerumba buto katono as an update ki ekiri e Congo? Wera ekiri e Congo kitono nnyo. M23 emaze newamba ekibuga Goma. Ekibuga Goma kye kibuga ekisinga obunene mu Eastern Congo. Olutalo lwa M23 n'eggwanga lya Congo terutandise kati lumaze emyaka 45. Omuntu ayinza okumbuuza ye M23 kyeki? M23 bakongo. Balekera be Congo. Abawangaalira mu kitundu Eastern Congo. Eastern eyo ekifo ky'ekitundu kya Congo ekibodalinga ne Uganda ne Rwanda. Naye abantu bano boogera nnyo Olunyarwanda. Kaakati bamaze mu Congo ebbanga ddene. Lwaki? Ebintu bibiri ebireese olutalo luno babisatu. Lwaki ate aboogera Olunyarwanda bali e Congo? Ekisooka colonial borders. Bwe baali bakuba borders nga tufuna obwetowaze bw'amawanga. Abantu abamu baali mu mawanga mulala naye ne babasibirayo eri. N'osanga mu Northern Uganda ojja kusanga amawanga agamu gali Kenya kyokka nga ne mu Uganda gyekye. Uganda tulina Abakalamoja, Kenya tulina Abatukana. Naye ate nga ne Uganda gye bali borders abasibirayo. Embeera ze bafaanaganya buli abakonje Kaseese. Abakonje abasinga obungi ate tebabeera mu Uganda ate babeera Congo. Wadde olina n'abakonje abali eno ate Uganda. Boda yabakola ki? Yabasalirayo. Kati boda nakyo kirala genocide ya Rwanda. Abatusi bawamba olutalo lw'Abatusi n'Abahutu nga besse. Abatusi nga bawambye obuyinza General Paul Kagame akulembera Rwanda Mutusi we bawamba obuyinza Abahutu ne baddukira e Congo. Bwe baddukira e Congo ne bakolayo ekibiina ky'abayeekera FDR. Kale ate n'Abatusi nabo abamu baali bava e Rwanda ne bagenda e Congo ne babeera nnyawo mu Eastern Congo. Kati balina obutakkaanya bwabwe. Ye His Excellency Kagame agamba bali Abahutu Congo ebawagira bamulwanisi. Kati naye n'agamba nti okay nange kankole M23 nange kampa Abatusi bano emmundu beerwaneko. Ekyokusatu minerals. Ekyo ekitundu kirimu nnyo minerals. Ate America eyagala minerals n'amawanga g'Abazungu. Ku America Donald Trump yagamba bagenda kuzimba artificial intelligence, bagenda kuzzaawo amakolero gaabwe ekivunula nti beetaaga minerals. Kubanga obanga tolina minerals tosobola kukola ki? Tosobola kubeera na production. Kati ekyo ekitundu kirimu minerals nyingi. Kotamu bamuteeka nnyo mu appliances z'amasannyalaze n'amamotoka. Kati emwagala nnyo. Ali awo lithium bamwetaaga. Gold bamwetaaga. Uranium abayambako okukola nuclear. iPhone zino ze tukwata minerals zikola era evaawo Congo. Kati ojja kusanga nga abanene abatudde mu mawanga g'Abazungu nabo olutalo gabukola ki? Lubakolera balwagala to protect their minerals. Minerals gale nga zitambula bazigule ku bbeeyi entono. Kati Congo yeerabanga abagibba. Ka minerals za Congo. Kati goga bano abagagga bali mu America n'abafuga amanga g'Abazungu gasupportinga nnyo ebyo ebibiina by'abayeekera gasobole okulaba nti gatwala minerals. Naye M23 emaze newamba Goma. Amagye ga South Africa 9 gattiddwa. Amagye abasirikale? Aba South Africa 9. Jukira South Africa ebadde erwanira ku Congo. Ne Malawi. President twatwayo magye Uganda. Affe ku luno agaffe gali mu kulwanisa ADF. Ate operation Shujja. Yeyo tulwanisa ADF. Bw'oba agenda kulumba ADF wa M23 omulaba tomukwatako. Anti kakati operations zaawukana n'ebigendererwa byazo. Kubanga wakabaayo olutalo lwakusatu ng'amawanga galumba Congo. Olwasooka era twaliyo Uganda.
olwokubiri era Uganda twaliyo ne bitaggwa bulungi kati lw'omuggo lwe twagendayo ne Rwanda okuba president wa Congo Mobutu samajje ga Sadaka South Africa Zimbabwe n'Angola ne batuyisa bubi nnyo baatuba ne batuleka mu kkubiro kati guno gwa kusatu naye ku guno tetuliimu wadde abamu balumiriza nti Uganda ne Rwanda nti mwetuli neffe tetuliiyo neffe mbufe tulwanise DF tewali yatulabye tewali era tetuliyo nenge Congo yo gyetu naye tetuliyo olutalo olwo tulabanga bawagizi nenge ate gyetuli kula ADF kikulu nnyo ekyo kisoosowaza nti mu kisaawe mwetuli naye tetusamba nenga Uganda ne Rwanda ba mikwano nnyo era amagye ga Rwanda sebo ennaku esembyeyo ne General CDF General Muhoozi era naye yateeka obubaka ku Twitter obulaga nti ekigenda maaso enkolagana ye ne kojjaawe ye gwayita kojjaawe His Excellency Kagame y'amaanyi so simanyi oba ayinza okutuula obutunuzi n'atuula oba mu balumbye Goma naye nga lipooti za UN zirumiriza nti eggwanga lya Rwanda ku luno teryatumye ali luli emboozi ebadde nti Rwanda ye facilitating abayekera ba M23 okuteekawo olutalo kati leero kati lipooti ezivaayo nti Rwanda yeetuukidde ku luno mbu ku luno tebadde M23 Rwanda ebadde magye ga Rwanda gennyini lipooti za UN era Security Council ya UN eyatudde tebayogeddeko ku M23 bagaye Rwanda ejjeyo amagye gaayo e Congo so reports zonna ziraga kubanga ebyokulwanisa M23 bye yakubisizza amagye ga South Africa n'aga Malawi n'aga Congo n'aga Burundi M23 terina capacity kulwanisa ezensi Burundi Congo South Africa ne Malawi oyo muyeekera ne bakuba n'abaleka mu kkubiro ebimu ku byendabye aba South Africa nga boogera abagaye nti ebyokulwanisa M23 byeyina nabo tebabiina nga guided motors ne South Africa tebiina M23 ina surface to air missile ezo ziri Ukraine ezo Ukraine nerasha omuyeke ebyalwanisa ebyokulwanisa byalina yeraliikiriza ebyokulwanisa by'omuyekera nga baby n'omukwata ne condom noga baby yagikozesa omusanga agisuulayo kakati n'olwekyo ebyokulwanisa bya M23 n'okuba nti mu wiiki emu yokka bweti wiiki emu esobodde okuwamba ebibuga Moldova Saki nemala nemaliriza ne Goma kibuga Goma kinene kibadde tekisobola kuwambika like that naye abakongo balumiriza nti ku luno Rwanda sino magye ga Rwanda mbu special force ya Rwanda ye yakoze eki yabasabudde okumanya M23 emanyira yabadde ennaku ezo yeetolodde ekibuga ne balina ku bbiri bagende amagye agabadde aga Sadaka aga South Africa aga Malawi aga UN MONUSCO gagende bateeke wansi ebyokulwanisa bakole ki bafulume baki muyekero ono nga wakisa natatya naga nti abasajja bajja leeta reinforcement omuyekero ono w'amaanyi era ugenza okukya ku makya nga yo MONUSCO UN maze okuwithdrawinga tebalina gafa ekitadde defense minister wa South Africa gye yakyaddeko Congo naye yakomya Kinshasa teyazze no mu Eastern Congo kubanga ekintu ekyatiisizza nnyo abakulembeze abalala abadde atwala Eastern Congo ku ludda governor Major General yattibwa kati n'olwekyo aba South Africa Parliament egenda kuteesa oba ddala kisaanidde amagye gaabwe okusigala nga gye gali mu mbeera efaanana ki batandike kufiibwa batandike kubaddiza mu baaga naye gye buvuddeko era His Excellency Kagame yavaayo n'awooninga n'aga nti kyabulabe nnyo omukulembeze okuba nti musiru
ate nga mukulembeze ng'alinga agamba ow'e-Congo yagee nti yagaa kyabulabe nnyo omukulembeze okuba nti naye wawana ateetera nnyo n'ow'e-Congo bamukwano ya gyonna mikwano gye naye mikwano gy'amawanga giba ku interests. America terina mikwano, erina interests. Nze naawe tuba esobola okuba tuli ba president nga tuli ba mikwano ng'era ddala me and you ya friends naye nga interests z'amawanga zaffe zikola ki? Zaawukana. Abamerika baazuula nti entalo ezimu ze beetabyemu banywanyi baabwe aba Bulaaya babayita emabega ne basapootinga baki abalala. Bungereza bwe yalwana Falkland War bwe yalumba Argentina kyagyewuunyisa nga missiles ezaali zikuba amaato ga Bungereza zaali za France ng'ate munywanyi naye ng'ate missiles ezikuba amaato g'Abangereza mu Falkland War zaali z'Abafalansa. Argentina n'Amerika ba mikwano naye mu lutalo olwo ate Argentina yagenda okkizuula mukwano gwayo Amerika basharinga ne kontinenti ng'ate missiles ezikuba Argentina z'Abamerika. Kati amanga bwe gatyo bwe gabeera ga mikwano ku pepa ne interests z'amawanga nga essaawa yonna bakyuka olwa interests. Kale ebyo nno byebyo ebiri sides eyo owaaye munywanyi wo ndabye wano Nobert Events alangirirawo okwo bagenda wa IGP baagala justice okuvannyuma lwa Pallaso okubonoonera ebintu tewali kigenda mu maaso. Abagasomera ag'omunda bagamba nti omukulu yasonyiwa naye ye kye yakola n'ayita eno mu bawagizi n'agamba kati mwe mba munsabira justice kuba kirabika tewali kigenda mu maaso. Ekyokubiri abantu be yali alowooza nti bandibadde bamugira wo ne twawuliddeko nti minisita Balamu yamukubye biliyoni 3 nambo wa biliyoni 3 nokumukuba batya tekawo kasente ka kampeni akadde kagenda ofuluma yali asuubira nti kanaalyako n'abasajjira nako baakakubye akati n'amayiza nga yasigadde mu bbanga omusajja atambula ebivulo yakyayimba ate bw'ayimba era n'amusonkereza naye nga justice ye tafunye. Ekiri awo kyonna bya justice bye bagamba Alien ne Pallaso ekiri awo ekisooka byabufuzi butakula na butasoma. Byabufuzi butakula na butasoma bitya? Ebyo byonna bye balwanagana tebyandibaddewo singa bonna babadde bantu bakulu ate nga balengerera wala. Pallaso n'Alien skill. Kubanga mu violence tewaba muwanguzi. Teri muntu akozesa violence gwe nalinda byawangudde naawe emala neekola ki? Neekulya. Bwe twasoma violence ku university, the cycle of violence must be complete. Ebanga revolution tekoma wakati. Bwetandika eba ekoze ki? Eba etandise. Ensi kyogiwa kyekuwa. Ensi bw'ogiwa emirembe naye kuwa mirembe. Ensi bw'ogibuza emirembe naye ekubuza ki? Emirembe. Ensi bw'ekuwa ebintu ate esobola obbikuggyako. Nalaba amamotoka ga Alien skin agayonoonebwa naye ng'ensi ye yagamuwa kuba ssente tukola nkole oyinza okusanga abantu bambi bakuwadde ne weepangapanga ng'omuvubuka. Alien skin abadde alina omukisa abantu bafuna emikisa naye ne gibayita mu ngalo ate Katonda tagaba mukisa gwakubiri. Okuba nti oli muvubuka muto nga wali makanika n'ojjubira n'obugagga bwe butyo olina emmotoka bwe zityo oyingiza ssente bwe zityo n'otuuka ate n'obeera mu bintu byendaba nti biyinza okuba tebimukolera. Ekyokusaba justice ebeera either way. If you really want justice, you must also give others justice. It's not a one-sided coin. It's not a concept.
bwe tuba tunoonya justice Obwenkanya. n'abaakubibwa ensambya nabo bafuna obwenkanya. Abo twamaliriza. N'abaakubwa mu nkuuka bafune obwenkanya. Because olwaleero gw'onoonya bwenkanya n'abawagizi. But there are also many people who also want justice against you. They are there. So the concept of justice is not one-sided. And you cannot look for justice in impunity. Mu buzzi bw'emisango. Because what they did, Pallaso Alien, it was criminality. Violence at its best, hooliganism at its best, does not qualify justice. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Omuzadde essomero w'ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nnassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi. Endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu. So nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo. Ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Hooliganism at its very best. Twalaba ebijambiya, twalaba okulumba amaka, destruction of property, which needs a thorough investigation. Because ono Pallaso yalumba amaka g'oli naye waliwo ensonga lwaki yagalumba. There must be a reason. It's not nti okulumba amaka g'ono okwonoona ebintu by'ono kyekikuweesa justice. No, we must go back, rewind the whole movie. So okutuuka okusaba obwenkanya ku kino gwe kyoleeta tulina okudda otegere, how did we get here? Twatuuka tutyawo Saimo nti omuntu alumba amaka g'omuntu bw'ati. Waliwo ensonga. Ensonga ezo tulina okutunulira. Kati bwe tumanya ensonga ezo tuzitangidde tutya obutaddamu kola ki? Kubaawo. Kubanga gwe olwaleero ne bw'onaayagala ofune obwenkanya ng'osigadde ku kkubo eryakuleetera ebyo ebyakutuukako, still you will do the same mistake again. Onoonye obwenkanya ate ku mulala. Today is Pallaso, tomorrow is who? So the bigger picture is not who did what, who destroyed what. We must go back. How did we get here? Because people are saying, never lumba amaka g'omuntu, never kuba emmotoka z'omuntu. Ki ekyaleetera bali? Every action must have a trigger. Buli wala omuntu nga yeeyisa. One time, nasangako omuntu omu celeb yakyogera nokyogera. Yali atwala omwana we mu ddwaliro ng'avuga emmotoka speed because omwana we bambi yali mulwadde nnyo. N'agezaako okwagala okubaako gw'ayisa. Kati ono gwe yali ayagala bambi okuyisa teyategeera nti ono alina omwana omulwadde. N'amulemesa okumuyisa. Ng'ono buli wagezaako omuyisa ono amwekiika. Ekyavaamu ono kyava yeekiika oli emmotoka omulundi gumu n'amugyamu n'amukuba. N'abantu ne bakuŋŋaana. Ne bamubuuza lwaki okuba omusajja ng'ate gwe abadde avuga speed. Nti nina omwana wange mulwadde era kituufu omwana yali mulwadde.
kati atono yali amulemesezza omuyisa n'abantu. They sympathized with the man, that the man had a sick child gwe yali alina otwalawa. He was saving life. Kyova ambulance teyimirira kweba etaasa ki bulamu. Ambulance ne bwekusanga ng'oli leeti ku mulimu olina oyimirira yo ekole ki. Kale waliwo circumstances that warrant some actions. Simon, tosobola genda ng'okuba abantu, ng'omanyiira abantu, ng'ovuma abantu, and you expect justice out of that. Naawe kennyini oba olina okwekuba mu tooki. Ebintu tebiva buvi eri waggulu. Because if you are coming in law ng'onoonya obwenkanya, naawe olina okuba mwenkanya mu bikolwa byo. Munsi togaba tofuna ky'otalina ate tugaba ky'otalina. G'oli mwenkanya. Koyinza ogamba bannange bankubye nga gwe wasoose okubasumba. Provocation. Nasomera okusomera nga provocation musango. Yes, you provoke people and you expect people to give you ice cream. Bakwebaze. Ensi ky'ogiwa kyekuwa. Nali ndabyeko omunaddiini gwe baakuba emiggo. I have ever seen a religious leader being caned. Yasanga abasiraamu balina we bali batudde nambu nabbe Muhammad tali. They caned the priest. Yabasanga bali awo. Najja n'abatookereza nesigida balina. Bo balinda jjana. Ebyo ebyannabbi tebiriiyo okusaasira n'emirembe kubeere kuye. Kobba abasiraamu. They caned the priest. Bishop ne waga gwakusinga. Wali oyikiriza baaki. Abasajja bakoze buli kimu. Bagenda wa Muhammad mu jjana. Kanate gwe bagambi nti taliiyo. Bakutta. Kati kyeva kugamba nti ebintu bino we go step by step. Nti oyinza onoonya Pallaso kye yakola as something extreme. But what prompted, what triggered that behavior, that reaction? Anti wali mu mateeka ataloopye talabwa. Bw'abanga ono yaloopa oli n'ataloopa kati katumulinda aloope waliwo aloopye. But if we are to go by the law, even those who want justice would have been arrested long time ago. Kimvuge nti ojja kwesibamu omuguwa. You'll open up a Pandora's box. Oyinza okubanga Pallaso tebannamusibanga bayamba. Tuba musiba bagenda babasetinze presidency eyinza okukusibya. Kubanga Pallaso bwagenda munda. Pallaso nakola ki? Nayingirayo. That will be the downfall of alien skin if he doesn't know, let me help him. Kwamu ebyo naawe. Sajja bamusibe yayonoona ebintu bya munne. Because if we are to go to equality and equity of the law, what alien skin did in Monkoka kyali kituufu. It was wrong. Let me complainant. Please. I'm not talking about complainants here. I'm talking about equity, justice, and equality. About actions. Visible actions is in evidence on camera. That can be brought to any tribunal, not even a court, a tribunal. That, facts, emisango facts. What alien skin did the Munkoka, was it justifiable? Having a very useless reason, nti batukuba obuchupa. Naffe twalina okwetangira. Naffe twalina. Who gave you the power to retaliate? Are you police? Ekyo minimo gya police. Because ebivulu byonna police yebikiriyalinga. And by the way, go koma ku clearance. A police to clearance. There must be requirements to get that police clearance.
And the first requirement police okutegeka ekivulo, the capacity to keep people in that concert safe. Human life must be protected at all costs. And not NUP, not NRM, not people power, not DP. All Ugandans are equal in law. Kati go obiretamu politics because you want to justify impunity. Nakubya abantu obuchupa, nakubya abe NUP. But in the constitution we have no NUP anywhere. These are Ugandans who are supposed to be protected. Kati alien skin be yakola mu nkuuka biddira police. You are opening up a Pandora box to so many people. Who was the DPC in charge of security that night? Can he have a job in a sober country? Where are the culprits? Okuba kyogamba nti fabe NRM because tuli mu buyinza tugende nga tukuba abatatuwagira. We gand Kane dozu. Lwakwala wendowooza eri bweti. Kakati ebyo byonna byenkugamba nti byonna ebyakolebwa since this story bikyamu. Hooliganism, impunity at its very best. And you cannot get justice in impunity. I'm not saying anything right. You are pointing out. Because toyina buyinza. Junior we batomere motoka yange. I know so many big people in this country. And you know it. Yes, sir. True or false? Kituufu ssebo. Does it mean that when they knock my car, I beat those people who have knocked my car? Bwekiba kigwanidde obawa. Kati then nange mba nfuse mumenyi w'amateeka. Bali bagamenye naawe ogongedde. Tosobola kumenya mateeka. Ate n'oyagala otereeza amateeka ate naawe gomenye. Oba waliwo abaali bamuwaga kati essaawa zino nga bamuvuddemu ng'ate ye yafiirwa. No, my brother Alien Skin is my friend. We all get bad people along the way. We build these careers. Netufuna abawagizi. Netufuna abawujji b'obunyama. Abatulosa tuli b'amaanyi. He needs Alien yeetaaga abantu abasobola omugamba ebintu n'abiwulira. Sayimo mu nsi bw'obulwayo abantu abagamba ekituufu oba owedde. Because he's making mistake after mistake. Bw'ogamba nti oguddewo ebya justice Joramu yafa atya. We go back to review. Oli ku bail. Your discipline is wanting, which that bail can be revoked, and you go back to prison. Kati mistakes zazzakola along the way, having bails, kuba ne bail because bail baba kusibye omuguwa, baba kusibye emikono. Nabyo tasobola kukola ki? Kukola. Era teri muntu ali ku bail musanyufu. Because you have surrendered your freedom. Oba yensonga bambi teyazzaayo ng'ate amaanyi yali agayina. Maybe because n'okutuuka ku biri ebya bail tebyali bya Pallaso ate bino byali byaki? Byali birala. Ate nga jjukira singa abakudza ku revenge nga musango almost gwegumu. Yes. So kati musajja tunaatuka time ng'ali awo ali stranded ebintu ebyayonooneka. Kati Alien kyalina okukola atule wansi yekka ng'omuntu omukulu. Ffenna mu nsi obulamu n'emmotoka waliwo obeera ku red obulamu bw'okkutte. Waliwo tuseeko ku traffic lights nga ziraga red ng'ebitaala bikoze eki? Sayimu olina obbirinda birage green.
afuneyo baatya ne bawuliriza. Ekintu kyokka kye mwebazaako ye didn't retaliate back. Ako kokka alien skin mu story yonna ke kaguwa kokka walabyeko akatonyeze wankyogere nti is the only point he has. He didn't retaliate back. Anazo bati retaliating because someone talked to him namugamba yes, whatever that person is. Omuntu oyo yayogera n'alien skin obutazaayo omuliro era n'atazaayo yeetaaga okwebaza n'alien skin okuwuliriza. Kyevadageti alien skin ensobi zino zonna zazaakola zisaa tunuulira Pallaso. Lwaki nga teekogye case in point? Because I care more for alien than Pallaso. Kati okusirika ne kuyamba kutya Pallaso nga osiriikiridde yamutuusaako obutujju. Oli mwana mutujju yennyini. I don't think it Pallaso yazuukuka from the dream najja n'alombo. Wayinza waliwo forces emabega? Sina force. Ebikola byono byali biwarantinga such a reaction. Okay. Kitegedde. Ate alien era ava kuzza muliro. That would have been also a bigger problem for him. So mu bino byonna sayimo tukkiriza ekintu ekyo kimu. Mistakes have been done. Kitegeera. People have lost property. Alien losing the property. A lot of properties. Abantu bangi complaininga ku neeyisa ya alien skin ne ya Pallaso. Olw'ebyo ebigaaligaali bye batambula nabyo. Which must be dissolved immediately. Wano wasahanga eggaali ziringa eggaali. Then we are not going to solve we shall be tujja kubeera in that cycle. Bwogerako bwogera. Yes. Tujja kubeera in that cycle until themselves will lose life. Kati olaba eggaali zino zibakuuma alien yali wanga teyamukuuma kkulu. When his precious cars were being destroyed. It shows one thing, that even you, the perpetrator of violence, you will pay at certain time. Nobody has monopoly over violence. Nobody. Nawe kenyini abiteekateeka ababe executinga ekiseera kijja tuuka nammwe mukole ki? Musasule. Kakati ffe nga bannayuganda ekintu kye tulina okusooka okumanya, Pallaso n'alien skin balina okutuula wamu bateese. Si kuteesa kuzzaawo byayonooneka, kutandika nkolagana mpya. Ate ebintu olutalo terubamu mateeka. Kati wali oyagala bamuleetera ice cream, Pallaso ajje negganga ye bamugambye nti weebale. Nekana akuuma katululu. Tulululu. Olwo baggulewo fangoni bamugambye nti weebale. M23 esazeeko Goma. Yo nno yabayambye ne bawaayo n'ennaku ezi. Yabadde ereese migaati na ice cream. Byakasajja baabikuba bannaye. Entalo zonna bw'oziyingiramu obaako kyofiirwa. Wozi akostire. Ffe sayima olaba lwaki twagala kulwana n'abantu. Biri kostire. Tobifunamu. Bikuzza mabega. Obeera muloosi. Olutalo lwonna n'Amerika ng'egenda oddulwana. Koza lwaki Trump yagenda tukooye. Sente Amerika zaagiweddeko. Naye yagenza obitunulamu byonna. Tutadde sente mu Afghanistan tiwali kitufunyeemu. Tutadde sente mu Iraq bafunyeemu ki? Muwa terrorist imagine. Kati sayimo alien ne Pallaso balina okuddayo bombi batuule wamu. Because ebyo si bikulu eby'emmotoka ezaayonooneka. What if life? Obulamu babugulawo. Singa waliwo yafa. Because awandibaddewo omulambo.
And we thank God that it never happened. There would have been dead bodies. Kaze nalaba ebyokulwanisa abaana ba Pallaso bye baali bakutte lwiri. Ngibite bikyali mu kusaaga omuntu akutte ensuuluulu. Kakati gwe ebyo byali bifaananyi birungi. Kakati bwemba njagala Pallaso n'ali eni skin ng'ambaagala nino sooka ne mbajjako bano abakubi b'enduulu. These useless supporters bano ba nobody talina magezi. Nobody ali mu kwongera muliro ku getting petrol. Nobody agamba yagala justice. What if Pallaso akuba nobody? Because there's also that possibility. You think Pallaso cannot repeat what he did at Alien to nobody? Nobody. Ati nkubuulira. Leka tuleme kuwaga bantu. Si kuwaga nkubuulira nti nobody ebintu bino tabiriimu. Tina wabiyingiriramu. He's just an opportunist. Ayagala concert. Nobody ayagala concert eri alien skin. And which is very dangerous. Because you want ba promoter bwe buzibu bwe bayina. Tietalo zidozo dezi badezigenda maso ba promoter be babifunamu. Binebyo ebyembiranye ez'ekisiru. Waliwo olutalo wakati wa Bobi Wine, Chameleon ne Bebe Cool. Waliwo kulumba amaka g'abantu. Waliwo Chameleon yatambuliranga mu motoka ye. Bobi Wine ng'alina Escalade. Bebe Cool ng'alina Hammer. Did any of these groups attack anybody's home? So this is beyond. This is hooliganism at its very best, which we cannot allow as senior citizens in this country. Vis-a-vis who does it is wrong. And this nobody man, because is stupid, is bringing fire, petrol, to add it on fire. Nobody is stupid. Where does he even get the audacity to criticize Pallaso? Nobody is stupid. This is an opportunistic guy. It's a sheer capitalistic mentality of those promoters thinking that human life does not matter. It's about money. Only mu capitalist, nobody. Uttering a lot of nonsense. We need these two people, Pallaso and Alien, to sit down to start a new relationship. They can have beef zabwe, but let them not involve these innocent boys. Let them not manipulate. Let them not put innocent lives at risk. We all have disagreements, Simon. We know about what nabo. Can't you get hooligans and pay hooliganism to beat them up? I had a disagreement with full figure. Your sister. My sister. Oh, yeah. Which had lasted for over 3-4 years. Until the intervention of General Salem Saleh. That's when I said, now, you know what? We had discussions one-on-one. And now we are friends. Yes. Did I attack full figures home? Did I attack my... That's how civilized people do. But if you want to fight, cause havoc, there are two things I can promise you, my brother. You'll end up in prison or die. They are on the path of self-destruction. Momotoka ezayo noneke iyo yalimu. Eyange yalimu. Eyoyo yalimu. We shall still come here, do post-mortem reports the way we did radio, and the world will move. The president said that it's only this country where idiots can survive. But it's also only this country where idiots can lose everything.
waliwo ennyanja ewaffe era akayija envu bagita kijja na balola nagiwulirako ejja balaba nebatta lola ejja balola kakati alien tafuuka kijja na balola ne Pallaso tebafuuka kijja na bino byonna abantu babinyumirwa ensimbi era buli sayidi eriko abawujji b'obunyama wamma lwandirira justice n'ekigambo justice takimanya tekitegeeza omubuuza naye obwenkanya kitegeeza ki mu nsi oyinza ofuna obwenkanya nga gwe toli mwenkanya oyinza ofuna obwenkanya nga ebikolwa byo nabyo si bya bwenkanya tusobola kuba mulwanirizi w'eddembe ng'atujjawo mirembe so nze siri ku narratives ono ayina abanene abo abaana tekuliko ayina n'abanene. Let people not lie you. They are just having opportunistics. Bannakigwanyizi. Omanyi buli lutalo mbeeramu bannakigwanyizi. Tubanze onaddawo ne full figure kyaluma bangi bannakigwanyizi. Baali baagala musigale nga mwekuba. For them they are not the ones who are fighting. They don't even care how the war will end. Bannakigwanyizi. Boffe twagala mbeerawo nga mulwana bulwanyi. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basooloza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705-479-993 oba 0753-319-461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973-362-3889. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Nze Simon nina abantu bempuliriza nga bwe baŋŋamba ekintu nkivaako mangu. Kera nanga nti Junior ekintu ekyo kiveeko sibuuza. Tetukyetaaga. I leave it there and then. Kwa mmanyi ye bw'aŋŋamba kiba too much. Mbaasose we nnina okukoma. Kati alien alina okufunayo naye abantu. Ffenna tukyamuka evvubuka. Kochi Kiremesu yani kochi Kerementi. Ani omulala these useless boys. Kabadia. Obaye bamutwala Ruzira Kabadia yaliwo. The whole of Fangon Forest was dry like Kalahari. Nobody was there. So let us learn from history. Weesuula eddala ojja kufuna abalalu abatuufu. If you run mad, you will get the real mad people. If you wage war in everybody, you don't have peace. Kale, awo tuveewo. Kati n'olwekyo poliisi si eyabatuma balwane. Naye erina okuwa justice. Kitegera. Justice bamulwanirira mu court, file a case.
genda mu court justice tabeera ku police genda mu court anti file ina kuva kwa wa court DPC ejja ku directinga DPP ajja ku directinga their procedures of court the court can direct the file mjituwele webale bulungi nnyo don't shout tobona abona nabalalu don't harass anybody don't if you really need the justice file a case you'll have a file there and the counter files will be against you too because lwaki fe abavuma abantu tetusiba abantu nti batuvumi oyinza okulaba file gyezifubutuka lukategwe nakuvuma nti fe talo tuzimala kimafiya gwalabeko avuma abantu ate ngasiba abantu basiba bate bamanyi mateeka you are defamed before well-thinking members of society. That's their own defamation. You are defamed. You can't be defamed in Basiru banu. Mubera ku TikTok mwewe mulawe mulada. Ngojja mateeka ati banvumi. Toba defamable. Character you are assassinating. Toyina kyofiirwa. Kwa defamation it means you have lost something. Olina omulimo gw'amaanyi nti bye wanjogeddeko byandeetedde a bad repetition, bad image about my job. No, some of these idiots don't even have proper jobs. Trying an appointment later. Mubulamu, oli mubanvuma. Go inovuma. Namateka gamani. Monseri yaba inovuma. Hey. This way you are defamed before way of thinking members. Abambagwa dedalu. Kati ngojja mu kooti oli ku TikTok owemula. Nawe nojja mu kooti kati banvumi fa mateeka tugamanyi. Saimo am well versed with the law. Era nze buli kyemanyi ndokola nsooka tunuulira tteeka n'ekitatange bwe yali. Ngabuuza baganda be baloya etteeka ligamba ki? Bw'alaba ayitawo. Ng'akikola. Bw'alaba tayitawo. Ng'akyesonyiwa. Kale, twongera tumalirize. Amaanyi saha ogalayo mu shosa tuze yakoze. Kingisa abantu bamwagala. Abantu babadde omanyi tubadde tulina that is a fact. Tubadde tulina problem ku bivulu bya Uganda. Nti ekivulu ekisooka kijja n'okola bulungi extras ne zigaana. Lugalo yakoze bulungi, Masaka yakoze bulungi, Ovo yakoze bulungi. That is a fact. Kingisa abantu bamwagala. He appeals to the youth. Kingisa amidst his weaknesses. Eyokuba nti alinga masanyalaze ga umeme is on and off. On and off in what? Mugana amayirungi n'enjaga janu. Tojja agamba tanywa njaga. I don't know when is sober and not. But amidst all, he showed that in this country, there is a musician who can pull the real Ugandans. Wala batadde kusikaba na Uganda. Na Uganda batuufu. Tomanyi nti abantu basombe. Okusomba abantu mbivulu kubadde kufuuso okusomba abantu mu Uganda. Waliwo yasomba Abasomali wali wansi ku gundi. Wena Abasomali wasula mu kisenyi. N'abatika. Saamanya. So, it is the first concert to see organic. Ng'abantu beereese. Ugandan is coming. Beereese. By sawa 5 ennyiriri. Ng'abantu line zitanze okusimbibwa. He has influence. Aina nyimba. Aina nyimba. Era kimanyira okubuuza nti amanyi ga saha galiwa. Aina nyimba. He has music. Ugandans will support you as long as what you are selling to them is valuable. Nga kirimu ku magezi. Ino oluyimba lwe lwensinga okwagala baluyita kunya. Kunya. Kwagala nnyo kaddiya. Kunya. Oluyimba olwo tulukwanideko abaana. Kunya. Kyogamba abaana bakkiriza nnyo ku luyimba olwo. Nkuyingira naawe olaba era n'oyingira. Naye neeyo mweri. Teriimu.
omanyi ffenna ffe tutera okuteeka wagiteekamu kutuusa bigenda naye kunya it's a very nice song. He has the talent. I think omuyimbi ali next to Moze Radio. In psychology tulina kye tuyita open to experience. People abalina personality trait eyo babeera bayiiya nnyo. Ennyimba za Saka zirimu creativity y'amaanyi. Is a power in the creative art. Creative omanyi tulina kye tuyita performing art ne creative. Abayimbi abasinga they are performers. Balinga speech ez'abaana b'amasomero. But even we have musicians who are to the creative art. Abajja ekifaananyi kya creative art. Jose Chameleon. Ennyimba ze zirimu creativity y'amaanyi. Omusajja asobola okugatta ennimi 3 n'afunamu ekyeto kimu. N'ayimba Oluswayiri, n'ayimba Olunyarwanda, n'ayimba Oluganda. Oyo muyimbi aba tasangika. Kati King Sir, ennyimba ze ennungi, ayina music, n'abeNRM baabaddeyo, n'abaddipi baabaddeyo, n'abeefudisi baabaddeyo. Kati oyo omuyimbi aba muyimbi ddala. Nti amidst it was like a political part of NUP, but because Sir ayina music, n'aba parties endala nabaga nti tusobola kusigala mabega tugenda tulabe kasajja kafu because Sir kyatunze ensi kirabikako si kyakwogerera. Waliwo osayimage entu ng'omuntu si kyakwogerera sige nti sayimo erinnya lyo si lyakwogerera, ebbanga lyobaddewo byomanyi nebyokoze birabikako. Aye ne wabaawo bano abaana batukubira essimu nti Junior njagala interview noga nsindikira ku byokola ndabe pereza link ya channel yo. So your works are very important. 2 bano aba people power abavubuka abaliwa bebayina sente bebakola mu butale. aba people power ina bavubuka bebayina sente. Bebayina sente. Ne muganda wange kyali ku cricket over ku raging ebyana ebisheshi bisajja kuba ina sente. No, that was a tribal rage concert here actually successful. The western part of the country wanted to make a statement. Ntalo za mawanga. Zali ntalo za mawanga. Ne kati ono Sir bana bavuka be NUP bayina sente bebali wakiseka bebakola mu butale. They have daily income. abeNRM tebajja kujja neze NRM president zakwaddera bajja zibba. Niwe batugenda kati gwe twa ebizibu alien byayina Sir byayina NRM giyingire eri pate yabayekera. Balamu yavona agamba nti alien skin si we NRM, but who has done more work for NRM on social media? On social media. Is Alien. it Balamu or Alien? It's Alien. Era Alien skin tava kujja NRM sente beneebogerera. Alien skin yaleta this concept nga nopwe tuwambyeko media. Because the NRM people abali ku social media, it was only me and Isima. Ayenga na molo mutu kan Nafega tukani kibazo to wakone mu that side. That is true. That is true. Nze nali nyingidde ko taxi ne bajje fulumya. Lwaki? Nenga NRM teyinza gamba nti omwana ono kitaawe yatukolera. Kale ketubeeka akafo ketumuwe motoka. Junior kitaawe yatukolera ketumuwe ekifo tebasobola. Bakwagala awo. Kati alien skin okuva yakubwe motoka ze lwaki abeNRM tebeesonda. Bali bamufulira ddala kale at least 2. Wale motoka ezo government Museveni zaagabe. Ziri zeebase mu bondi baziwa bano abatalina makulu. Alien skin would have been well facilitated because ayina ekintu ekiri unique ekya ghetto ono Bobo Wine kyabakubye. Ne tebasobola. Ebyo tebabyagala. Ne mu bakuba alien abeNRM. Anti NRM eyo jola. Bakukuba bo bennyini. Andi bagamba Balamu yali mu mokuba. Kisobokera ddala. Gwe kakubulire NRM bojja nti oyagala giyamba. Weekanga gwe mubi. They're benefiting from problems.
kyolabanga ayagala okusolovinga kyekikubya Ajati Namyalo. Ajati Namyalo has a talent to mobilize the youth. Asocializing nnyo n'abantu ali wansi ku ground. Ekyo tebakyagala. Bali mu office tebamanyi kwogera n'abantu. Kyokka ate n'abayambako okwogera n'abantu naye tebamwagala. Bwana Namyalo wamanya nti muni bawe muzinga naye ayiyayo ebigambo. Kwa ye Namyalo yamanyi nti abantu baagala bintu ebyo byabuwemu byabusaazesaazi. Era namuwulira. NRM yo mobilization zaayo za lecture. Abavuka tebaagala lecturing. Baagala byakusaagirira. Tuwe tuyitewo. Olowooza lwaki abanoopu banjagala nga mbavuma? Kuba bagala kukanoonya byakulya. Avukalinga taata waako. Kanoonya kyekati tekalina makulu. Awo empitirawo. Tobalemerako nnyo bafiirako. Abavuka ba NUP mbasanga nnyo. Naka junior kako tukakuba nti kati kanuka junior mukuba kati bambi kazajja katukalinga taataako kanoonya kyekalya bankweyo family ya awo wempitirawo tubula okuba omusiru era kikuyamba ng'ogudde mbasiru golaba ya anyigira bajjo ora anyigira bajjo avuma government enkyabera wa prime minister Nabbanja mubirandise Lulina mulabe bamwa kulumba ya Segirinya n'avaayo n'avuma chairman Nyanzi kanuza Kinyanzi n'amukubira essimu enkera atalikirawo okuwaana Nyanzi. Nze mbulamu bwange teri muntu anyambye kuntuusa ku bakulu nga bajjo. Naye ali asiiba abavuma. One phone call. Ate basajja bali honest bajjo mwali. Bajjo yogula. Naye bajjo nga wamusanze nga akarakati. Bajjo akubira prime minister simu Nabbanja direct. Namga Nabbanja. Ndi wano ku radio koli ku loud bolira abantu bye mukoza ye bajjo. Kati ye NRM yote yagala bajje. Gwe gifire ko olabe. Bw'ogifiirako ogifiiramu. Ogifiiramu. Eyagala bagivuma biyita. Fulufika tava kubeera neyo karakita ya kamba ya singa teyaggwerayo dda mu ttaka. N'ababeeza ku bunkenke. We wajje nawe tugamba jje naamusi. Abajjukiza gyali. NRM oba oyagala so kitegeeza NRM teyeetaaga baloyo. Ati pate yabayeekera. Leero oli waabwe enkya weekyanze. Omuyeekera tayagala loyalty. Ayagala kimuyisaawo olwaleero. Ni bwakera kuba kyene nti junior yayina abantu abakuyisaawo olwaleero ng'oli president yakuyita. N'amala otuuka kuwaalaga. N'amala otuuka waalaga gwe n'akujjawo. Kyeva tubawala tutera nnyo bbala mu kaseera kakalunga kawedde nga bakaaba. Ekyali kibagaza kiba kiwedde. Teyabadde Busoga. Ng'olwo maama Kadaaga ali mu anti yagambye. Abalwanisa maama yagambye abagamba nti nze nina obuzibu ku maama be. President yagambye nti abalwanisa maama Kadaaga tabakola ki? Tabimanyiiko. Naye nga wano mu kumuggyako yennyini yagaye yakubira ababaka amasimu. Kolo yali ayina okugenda kati bamwetaaga. Kati yategedde nti okuyingira Busoga mobilization yabadde ya maama Kadaaga. Awo bamwetaaga maama. Era wamulabye nga maama yamulambuza ebisaawe awo kati Busoga egenda kutereeramu. Maama. Lwa maama Kadaaga. Kati naye wanaagala owaganya bannabaako ebakola nga bamuzza mu layini. Fakiti abantu abakoze nnyo Busoga maama Kadaaga ono Kirunda Farouk is good at mobilization. Minister wa presidency. There are a lot of power brokers in Busoga. Naye president yagenti abalwanisa maama Kadaaga naga ne bamusekeeterera naye nga ye mwennyini president olunaku nga bajjako maama Kadaaga ku bwa speaker yajja n'ekyumba kya toyi yagamba ye yakubira ababaka amasimu ye mwennyini. Tumalize naye mwaganyo genda mu show ya Ragadi muyimbi wa maanyi muyimbi ayina abantu ayina abavubuka yategeera omuzannyo nga bwe gukola ki gutambula nga bwe gutambula amanye bigambo abantu bye baagala okuwulira amanye bigambo abantu bye baagala okukola ki okuwulira kitegeera amanye engeri gyazannyamu ki kubanga mukyala we ate mwana wa mukulu era sebo order
ezireka ekivulu kibeeyera zavudde wa mukulu. Mbo Cesar agenda olabanga mu kivulu talina waalabikidde ko Cesar mbe nga abakiyimiriza omukoddomi aludde okunkubira ku ssimu. Nedda omukoddomi ne Cesar nkwatagana yaabwe eri on and eri on and off. That I know. Ka Cesar emirundi mingi yebuza omukoddomi ebiseera ebimu kyaba aliko. Cesar si musanyufu n'omukoddomi gwe baamuwa. Omukoddomi ayagala kubajja mu buyinza. Ate nayagala ate bakoddomi be ate bamuyambe kati abakobagayi. Kati bagamba Cesar ku luno mu kivulu mbwekye kati bamukubira kasimu. Gwe walabye y'abakoddomi nga bazze aba first family nga bamuyisa. Tasala. Naye Cesar ye bamumanyi mu ŋŋambo. Cesar agenda okulanga ekivulu kigenda kuggwa nga talina credit. N'abaana abawala baveeko. Nze bannange sayimo oba oyina abaana abawala weetaaga mudaala. Omwana omuwala ne mukumanya kati bamuyita. Amaka gayinza okuba ga basiraamu nnyo. Omwana n'aleeta omukatuli. Ate nga atunda n'embi. Nga alina ne pokoja. N'abaganja baswa. Gwama abaana abawala. Agenda omuleeta nga akamuzaala mu abo. Kati mukyamusolamu mujjako. Kati ekiri mu famire ya Saati ekyo. Cesar yadde alina okuzimirizaako eriiso limu ekivvulu kikole ki? Kubanga ate omukoddomi yali ajja ttabuka nnyo. Ndoza n'abako abalala bakwise. Totuleetera omwana ayimbe. Mukumanyagana tebamuyita. Mukumanyagana tayitibwa. Kajabangu. Motoka avuga mpya zibenzi namba plate bamuwa. Omukoye yegadde. Sente afuna abantu bamwagala. Saa oba ani amubalira n'ebyamubalira birungi. Mu bantu gyali. Mu gavumenti muko. Motoka teri amu ana kale kiri ekyobuko kyangu. Onyweza wakabooti. Wonyweza wakanagenda eri waggulu omukyala ye yakoogera. Kale ne wakimwagala gende wa Lagadi. Lagadi mkwano gwange. Myaka 37 ejja Lagadi nema. N'abantu 307 baawe. Ekyo kyokka. NRM eweza 39 yaweza 39. Lwaki yabigase n'amefu. Era ngamente bane. Enja tugenda mu mefu gate go tusuze mu dance. Ate bonna bali mu 37. Ekyokubiri bukopi. Lagadi tata sente. Anko mugumu. Yayagala okusolooza. Yayagala okuyimba. Yayagala akole banga yekute ne video. Obwedda bwava ku stage bwakwata bwati. Nobwe MC yabukoze. Lagadi zena majirake. Si mugumu mulwadde. Lagadi tasobola kuwa wadde ekikumu. Ekyo kyokka. You can't be everything. Gwe promoter, gwe MC. N'okulanga so yajerangira. Gabana eno gyendi. Bayimbi kyaba muwerekedde. Mwala we alina Shivondi. Toseka. Ka era family ekintu yabadde ekyeddiza. Awaasoso abaana ba kapera. Bukopi. Abamawulire yali yabagoba. Babaluku. Abamawulire yali yabagoba nti be bamufuna. Bwe bamuteekayo nga bafuna ki? Ko bonti kale naawe zeekole mwolabe. Ndozo obudidi bwayina. Simanyi. Oba ye YouTube yakamusasulayo. Ziri okuzivuruja. Ale waliwo yazitaddeyo. Yaga abamawulire tabeetaaga. Mbu bateekayo bamuteekayo ne bafuna ki? Views. Era bamukoze naye olwatooso okuzeekolamu. So bafunyewo wadde 13 eza Uganda. Kaba abantu bo babadde batono kati ng'ogyeko ba relative be ne bano babeera nabo ku The Winton awo alina basajja babeera nabaawo. Tebo zo zabadde enkalu. Naye abantu badisanga ku kivulu bantu kibajjonkera nga bapromota basanyufu bazibu. Nagenza okulaba ne bapresenta ndowooza anaafuna ekyokuyita. Kyokka ye mukama waabwe aba UNCC.
National Culture Forum. Naye nobeera nga gwakolera National Culture Forum nga zino zonna bode z'abayimbi era ne batajja. It was a statement. But all in all, ankulagadde kyekiseera kati adde mu bintu ebirala. There is what we call the end of an era. 37 years ngate NRM yakafuga 39 gy'emyaka 3. Lagadde yali muyimbi. 7 aba awamba Lagadde atandika emyaka 3 nga Museveni atandise tannatuta. Naye Lagadde naye alimba abaana ba Nandolaavu bazze bazzukulu be era akyagala okubiisana nabo. Amazina azina Nga president yali alayira eri nga Lagadde yali mu studio. Generation yekyusa. It is the end of an era. Kale tweyanze ge Monday yaffe bwe bwetambudde ate tulinde Monday naddako n'ebirala bingi. Tweyanze ge Rosemary Beddings bakutegeeza nti nno abalina offer ya mitwalo 15. Mu offer y'emitwalo 15 omuzadde ojja kusobola okugulira omwana katono nnyo ojja kusobola okugulira omwana blanketi, bed sheet, mattress ne pillow ogera ba emitwalo 15 nedda emitwalo 11 n'ekitundu bakuwe omufaliso bakuwe pillow case bakuwe amasuuka ne blanketi oz'omwana ku ssomero. So eyo nsonga nkulu gye ndowooza nti nno osobola nayo okubeera nga togitunula mu ngeri efaanaganirako ddala bwe tutyo. Kale eyayo tegenda kubanga esukkawo mubeere bulungi mweraba. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.